Singa kizuulibwa nti tolina lukusa ng'ozimba, kati mu tteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwa engassi yakakadde kamu oba okusibwa emyaka 2 oba okola ebibonerezo byombi. Naye kati mu tteeka eppya omuntu anaasangibwa ng'azimba nga talina lukusa ajja kutanzibwanga siringisa 40,000 buli square mita gy'anaazimba oba enaasangibwa ng'ezimbiddwa nga talina lukusa. Batugambye nti kati etteeka ke libazze mu 5 bagenda kutandika okulondoola bonna abawangalira mu nnyumba ezitali ku pulaani ne bwe ziba zaazimbibwa dda era kati balina obuyinza obuzimenya. Banaye omunnayuganda alabye bakava okubagoba ku makubo okutundirako bye batundirako, bakava okumenya obuyumba obuli ku makubo ne babagaana bu bizinesi obutono bwe balina. Ab'amaduuka babagobako bino extension bye bateeka ebbali. Ekyokuna kati n'amayumba gaago simanyi occupational permit, simanyi building and bikoze bitya teeka ne bw'oba wagizimba dda bw'olina okunoonya omukugu n'addamu n'agivaluatinga n'ofuna occupational permit. Gavumenti teri abagaana kolekitinga misolo gyonna gye muba mwagala okuva eri abantu, but kino ekikolebwa kiri beyond being human, kisukka ku kubeera n'obuntu. Kati kino we kyagenze kyatuuse kati kunyigiriza munnayuganda kumuteeka ku ttaka nga talina bwekyusizo yadde oba owulirizo. Kino kye mukola mutadde omuntu mumutadde ku kisenge nga talina yadde we yeekyusiza, temumulekedde option yonna okujjako okugezaako okwerwanako ng'omuntu alabe nga naye yejja ku kisenge kwe mumunyigidde. Kati ye only option gye muwadde abannayuganda okuba nga basigazza option ya kwerwanako. They don't have any other option. Gavumenti eno mbadde mmanyi nti mu luvannyuma lw'okuba nga bwe mugamba nti mwalondamu ne mulondebwa abannayuganda, I wish mwali badde kati essaawa zino mugezaako okukola ebintu ebireviving emitima gy'abantu, but rather not to deprive even the little they remained with. At first you killed their hope, you killed people's hope. Ne bakikkiriza and they learn to live with it. But even the little hope they have as of now, it is on the elastic limit because of your pressure. Banaye abantu mubatadde kazito. Whom are they going to run to if they have no option apart from rise and fight for themselves because they have no one to fight for them? The hope they had in government, it's now worn off. The government doesn't even care. What you do is to only collect money from the people of Uganda. And the people whom you collect money from, even the little business they have, you destroyed them. Where are they going to go? Emirimu gyabwe gyonna obutale bukutta omuliro. Abantu tebalina yadde ekikumu. Wabula mwongera kuleetamu emateeka ge mufuba kulaba nga gaba benefitinga mu kolekitinga ssente rather than okubenefitinga omunnayuganda oyo abeezaawo eggwanga. Bwe muvaawo nti badduka mawanga ge wabweru wano waliwo emirimu ki gye mwogerako? What kind of job are you talking about? Look at the situation. Munyigiriza omunnayuganda. Etteeka lye muleeta mwagamwe gakola gadda mabega. You know what? Lino etteeka lye mugezaako okugamba nti muleeta mwalitaddemu n'obukwakulizo obugamba ne bw'aba yazimbadde ekizimbe oba ennyumba ye mugenda kugimenya singa mbw aba tafunye bakugu kuva gye muli. Simanya kufuna occupational permit, simanya ebizimbe ne bibanga byazimbibwa dda nga bikadde. Kati let me tell you one thing, ntambuddeko ku nsi ez'enjawulo. Mu America mulimu ebizimbe nga byazimbibwa mu 1907, 1906, 1908, 1909. Ng'ebizimbe ebyo bakyabisulamu
mayumba g'abantu, business buildings, ebiweebwa value, but not to destroying them. But mwe kye mulina oba kye mwagala okutandika nti n'omuntu eyakera ku makya n'akuŋŋanya akasente ke mu mpola empola okumala emyaka 5 myaka 10 n'azimba akayumba ke, wagenda okuwummuliza abaana be oba famire ye, amanye nti kati asigaliza mulimu gwa kuyigga kyakulya eri famire ye nakusomesa abaana, omutekeko akazitaataako omunyigiri mukazi wattu oba musajja wattu okugezaako okubanga atandiseewo ekyo gwate nojja n'ogamba nti ogenda kumenya ennyumba ye nga option ye yasigaza eri emu kunoonyeza abaana school fees n'ebisigadde. Lwaki oyo omuntu kabenze, lwaki mba sifa naawe we mba mulese grade eyo, lwaki mba sigula kadomola k'amafuta n'enjikumako omuliro ne munsiba busibi? Abantu banoonya ssente banaye basajjamu mu bugubi, naagula akapoloti ne kamala emyaka 10 ng'anoonya ssente za kazimbamu, n'atandika okazimbamu n'amalako ennyumba ekisenge kimu ne bagiyingira n'agamba ebisigadde nja bizimba tuli munda nk'oyo okupangisa. Bwe ng'ojja ng'otandika okusaanyaawo bizinesi eyo omuntu, lwaki aba tafa naawe? Mweteeka mu kifo ky'okukola ennongoosereza nga mugamba abaazimba ebizimbe abaasooka it's okay bijja kubeerawo, but okutandika n'ebizimbe ebigenda okutandika okuzimbibwa omwaka gwa 2026 etteeka lino we lyateekeddwa mu nkola oba ennongoosereza zino, buli muntu yenna okuzimba ekizimbe alina okubeera no occupational permit. Sabo n'okuyingira ekizimbe ky'omuntu, ekizimbe kisse ku bbali, ekizimbe I will talk about that is a business building. I'm talking about a resident home. Amaka abantu mwe babeera, you need occupational permit for you to enter in your fucking house. Can you imagine? Sikirabangako nti abasajja ogula amayumba kati nga mu nsi mu America nti alina sooka genda bamuwe permit okubanga ayingira ennyumba ye. I've never seen that. But gwe nojja n'ogamba okuyingira amakaago weetaaga permit, bw'oba togalina bagenda kujja bagamenye. What a kind of nonsense is this? Okay, we put that aside. Gwe nejja n'ogamba omuntu ng'ekintu ky'omugambirako maka mwagenda oba kayumba ke mwagenda kubeera talina busobozi bugenda kuzimba eri n'omugamba nnyumba gy'azimba teri ku standard imwe gye mwagala, ekyo tukize ku bbali. Linateeka ogezaako okuba nga twogeramu ng'abantu nammwe ng'Abannayuganda bimba nga mulina emitima egirimirira eggwanga, mwalibadde muliteeka ku kye tuyita commercial building nga kye tuyita business building. Ebyo ebizimbe bikuŋŋaanibwamu abantu nga bikolebwamu business like the buildings in Kampala city center. Ne mumanya nti these kinds of building they are occupied by these citizens for work every day. They need to be on a standard. Etya every building oba buli kizimbe kyonna nga kirina kalina esukka ku 2 okudda waggulu, it must be having a lift. One, lift okuva ku ground floor mpaka ku floor esembayo. Ekyo kimu. Ne muwa abantu b'ebizimbe ebya business nti birina okubaako ne emergency door. Ekyo kyakubiri. Nti birina okubaako ne hose pipes ze bateeka mu hallway oba abasinga Bannayuganda baziyita batya? Enkuubo. Buli ku bulina okubamu hose pipe. Hose pipe ezo zikozesebwa in case of any fire. Mugikuulayo wali mu gundi yonna lumu mwebogenza omuliro ne mugenda ne muzikiza. Ekyo kyakusatu. Ekyokuna nti mulina okubaamu smoke detectors. Okitegeera. Kulina okubaako nti lobby wansi. If anyone comes in that building alina office imwe agendera alina wasookera ku reception. Ebyo twali biwuliriza ne tumanya nti kakadde on standard. Ne mumanya nti mu commercial muli ku kintu kya bizimbe ebikolebwamu business wabula not a resident buildings. Nti abantu mu bizimbe mwe basulamu. Yes, mulimu ebizimbe ebisulwamu nga biteekeddwa okuba nga bikolebwako mu nkola eyo. Kati ng'ebizimbe bibeera mu kibuga nga mulimu apartments ezibeera mu bibuga nga za kalina, ezo irizoke. Batoyinza kuŋŋamba nti omuntu azimbye ennyumba ye mwamba akoze bannaye munyigiriza Abannayuganda basajja mmwe.
Nyama mulowooza mukama yababajja mu bbumba ki. Ngenda ne ntunulira abasajja bano nga boogera ku mateeka gano nga begewaniramu kino kigenda kukola weki neweki ne nebuuza muli mu mutima omuntu ono simanya abagenze n'atandika okubaga etteeka lino alowooza obuninga nsi eno oba does that person think about other people oba does this person think about the majority of the Ugandans? You think the majority of the Ugandans they are in your standards? They are not in your standard. Ebintu bya mulowooza be falling into your standard, not the standards of the Ugandans, because the majority of the Ugandans are poor. They are in third class. Majority, I'm talking about Ugandans. But when you come to think about how the nation will grow, you think about the first class people, and you forget the majority of the Ugandans who are poor. Down there. Wabula ne musalawo okubeera mmwe nga embeera gye mulimu yakubeera ng'enyigiririza muna Uganda oyo. Temumulekedde nno kyakusalawo, temumulekedde option yonna. Wabula option gye mulinga gye mulekedde muna Uganda kwe kwerwanako. Mbeera ki bagenda okwerwanako? Togenda kumenya nyumba ya muntu akutunuulire. Basajja mwe mugenda kufuna ebikolimo by'abantu. Abantu banyivu ku mitima. Gavumenti eyali bayambi. Gavumenti teyeefiirayo. Teyagala kumanya. Kasitayo yajja n'ebasaba akalulu. Nga bwegamba nti ne mugironda mu bungi ne mugizza mu bukulembeze. Kati ebyayo byaggwa. Teyagala kumanya gwani yani. Mukubendere, mwogera biki, mugamba biki. But akaseera katuuse. Buli omu otegeere nti wakola ensobi oba tewakola nsobi. Oyinza okuba ng'obadde ku mutimbagano ng'ola jjajja bikoze bitya bino tetubyogera kuba nti tetubaagala abantu abo. Naye ensonga lwaki twogera bino? Simply because abasajja balemeddwa okumanya omuntu w'owansi. Abasajja balemeddwa okumanya the majority of Ugandans who are they. Yensonga lwaki tuvaayo ne twogera ensonga zino ze twogera. Lwa nsonga bano abasajja beesuuliddeyo gwa naggamba ku muna Uganda ali wansi. Kyova olaba nti buli tteeka lye baleeta babanga ge baateekawo kubanga bategetinga omuna Uganda oyo. Okitegeera bw'otunuulira ga severity bill omuntu okubanga ogenda kuweereza nnyoko wo ssente olina kusooka kufuna bbaluwa okuva eri minisita. Nti munaye minisita mutabani wange agenda kumpeerezayo ka kapito ka miliyoni 3 ali weeru wa ggwanga. Kino kyonna mukikola kunyigiriza Bannayuganda. Bannayuganda bino ebintu nno bye twogera tubyogera ng'ebyokusaaga. But Robert Kyagulanyi Ssentamu azze ayogera ebigambo bino. Yayogerako akantu n'abagamba buli lyato lyonna eribbira nga kwoli libbira n'abantu bonna. Mukyo kiki yali ategeeza nti yo okubeera omugagga mu Uganda tekimugasa nga Abannayuganda bonna tebali bulungi. That was his words, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yo omu okubeera omugagga mu Uganda tekirina makulu gekikola nga Bannayuganda balala they are not fine. So n'olw'ensonga eyo mbakuutira mwenna mube beegendereza na biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kwe kujja okusobola okumalako obulungi ate mubeere kiini ate mumanye ki kye mwagala ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa. Eno gavumenti mbabulira mutagiteekako kazito egenda kubanyigiriza mpaka kubanga bbe ne bakuŋŋaanyamu kyewulira kyeyagala. The collection is high but the deliverance is low. Bye bagezaako okuba nga batukolera bye bitono ku bye batukuŋŋaanyamu. N'owulira nti omusimbi guli bagukutte wano guli bagututte eri but omuntu w'owansi ono Omunnayuganda asinga obungi afuniramu wa.